abakulira obulabirizi bw'e Kanungu batongozza ebikujuko by'okukuza emyaka 10 kasooka dini y'obukristaayo eyingira mu kitundu ky'e Kanungu nga basoose n'okutongoza ekizimbe ekigenda okuberako offisi z'obulabirizi awamu n'ez'emirimu gy'ekkanisa. Kanungu baafuna obulabirizi ono jjo ly'abalamu nga bava mu bulabirizi bw'erukunjiri naye obukristaayo bumalidde ddala emyaka egiwera 10 mu kitundu kino. Baakabeera n'abalabirizi babiri ng'era Bishop Dan Zereka ye mulabirizi ow'okubiri mu bulabirizi buno obulina ekitebe kyabwo ennyakatere kinkizi. Bishop Zereka yategeezezza nti okujja kw'eddiini mu bitundu by'e Kanungu kyakyusa nnyo embeera z'abantu okulina okumanya nti okusoma kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era mu ngeri y'emu basobodde okuzimba amasomero n'amalwaliro ng'ery'ebwiri erisobodde okuyamba abantu okulina abava e Congo. We have like 17 health facilities, including Bindi Community Hospital, because diseases here were rampant. And because of the health facilities we have around, we have even contributed, we have supplemented government's efforts in that area. Emikolo gyonna egy'okujaguza emyaka 10 gyakubeerawo ku Sande ng'omugenyi omukulu ye mukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ssaabalabirizi wa Uganda Reverend Stanley Ntagali yasuubirwa okubeera omusinzi omukulu ku mukolo guno.